kitalo nnyo, kitalo ddala. Bannayuganda ba Nkubakyeyo ab'e UK baguddemu enkyukwe endala. Omukyala amanyikiddwa nga Rose Kigongo ng'abadde akola gwa busomesa e UK bambi zembuyaga essaawa zino. Omukyala ono yazzeeyokko eka e Uganda okulaba ku b'eŋŋanda ze n'abaana be. Kyannaku okubategeeza nti omukuumi gw'abadde yeesasulira okumukuuma ate ye yamwettidde. Omukyala ono mbu yabadde ali mu mmotoka ye ng'alina akasawo akalimu ssente. Omukuumi ono yabadde ayagala kubba kasawo kali. Kaakati nno mu bukambwe obw'ekitalo omukuumi yakozesezza emmundu n'akuba endabirwamu n'eyatika. Omukyala mwali mu mmotoka n'amutunuzaamu emmundu n'amugamba leeta ssente. Omukyala yagezezzaako okuwoggana banneyiba basobole okumuyamba. Banneyiba kituufu bazze bamuyambe bwe baasembedde omukuumi n'abakyusiza emmundu. Omukuumi n'abagamba nti bwe mutanviira ngenda kubakuba amasasi. Buli muntu yadduse kiwalazzima. Akaseera katono nnyo baagenze okuwulira amasasi agabwatuka era bambi Rose Kigongo nga zembuyaga. Kibi nnyo, Mukama Katonda munnaffe amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Naye ekibuuzo kyange kye njagala okubuuza kiri kimu. Omukuumi ono yategedde atya nti nno Rose Kigongo alina akasawo omuli ssente ng'ate akasawo kaabadde mu mmotoka, ate era omukuumi ono teyalabyeko Kigongo ng'ayingira mu mmotoka n'akasawo ka ssente. Kitegeeza nti waliwo ab'eŋŋanda za Kigongo abaakoze layini n'omukuumi. Nze nabagambako dda ne mbagamba bannange mwegendereze. Buli lwe muba mugenda eka abantu bangi nnyo ne bagamba nti oyo EDDY agezaako kutuggya ku baŋŋanda zaffe. Mbu simanyi ggwe oba olw'okubeera mwe muli banaku oba biki si bonna nti babbi. Kaakati nno munnange omukyala wuuyo. Ebizibu bingi nnyo bye musiba mujja muwulira. Abantu bafiira mu nnyonyi, abafa bikutuko, abantu oluba okudda nga batuuse newaffe ne bafa, abantu babaloga ne babasiraanya ebiragala bingi, abantu babawa ebintu bingi nnyo ebibawunzawunza. Abamu babapangira abantu abalwadde b'obulwadde bwa mukenenya. Ebyo byonna bikolebwa ekintu kimu, kukubbako bya bugagga bwo na ssente. Oluusi n'empalana. Kibi nnyo nti munnaffe bw'atyo bwe yagenze. Mukama Katonda tusabe amutuweere ekiwummulo eky'emirembe. Ne nammwe abalina emitima emibi, bannanga balina emitima egy'obutemu. Kati laba omusajja omutumbaavu ng'ono yasse omukyala. Omukyala omusabye ssente, ate kati omuttira ki? Kubanga mu butuufu ne bw'ogamba mbu nno watidde ng'ajja kulonkoma bajja kukwata, already kati bagenda kukwata, ate munnange obulamu bwo bwonna bubeere mu kkomera. Naye lwaki abatemu temubeeramu nakasense ako? Lwaki ababbi temubeeramu nakasense ako nti bajja kunkwata mbonaabonere mu kkomera? Ensi eno bannange munsonyiwe okwogeza ennaku. Omukyalo ono annumye wadde ng'abantu bangi nnyo bajja bafa ate nga teri akomawo. Naye baliriramu bw'ogula tiketi, kozzi ogula lumbe olugenda okukutta. Ensi eno bw'etyo, kibi nnyo. Rose Kigongo, Mukama Katonda akutuweere ekiwummulo eky'emirembe. Nsaba mubikkule ku linki.